Ekibinja ekirala ky'abannakibiina ba National Unity Platform 32 kisimbiddwa mu kkooti y'amagye Makindye mu maaso ga Lieutenant General Andrew Guti ne baggulako emisango egy'okusangibwa n'ebyokulwanyisa ebiteekeddwa okubeera n'ab'amagye. A2 Sektoreko Yasin, also known as Machete, a male adult of sound mind, aged 28 years, a butcherman, a resident of Kate, Falao Cell, Kawempe Division. Abavunaanwa 32 balabiseeko mu kkooti mu ngeri y'ekimpowooze era nga kkooti ebaguddeko omusango guno ogw'okusangibwa n'ebyefaanaanyiriza bbomu oba ebitulika mu kika kya bbomu wadde nga bonna babyegaanye. Basindikiddwa Rashidi, wakazibwako ya Chaiman, Sektoreko Yasin, wakazaako ya Machete, Mayo Robert Christopher, wakati w'omwezi ogwa Novemba ogw'Okumi n'ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwokutaano omwaka 2021 mu bitundu eby'enjawulo mu Jjinja, Mbale, Kireka, Nakulabye, Kawempe, Nateete, Egombola y'omu masakati g'ekibuga mu Kampala mwasangibwa ne bbomu oba ebitulika oba ebibwatuka ebigwa mu Koweeri 13. Bbomu oba ebyo ebibwatuka n'ebitulika ebigwa mu Koweeri birina kubeera n'abo bamukwata mundu bokka. Bano abatabadde na bannamateeka baabwe babuuziddwa oba baagala okukiikirirwa munnamateeka wa gavumenti ekintu abamu kye bakkiriza wadde ng'abalala basabye okukiikirirwa bannamateeka okuli Mary Anthony, Medad Segona, Benjamin Katana wamu ne Shamimu Malende. Oludda oluwabi nga lukulembeddwa mu Meja Samuel Masereje oluvannyuma lw'okuggula ku bano emisango gino lutegeezezza nga bakyakola okunoonyereza ku misango gino egiguddwa ku bavunaanwa bano era nga bano basabye okubawaayo ku budde. A short adjournment of up to the 22nd of June 2021 formation. My Lord, we pray that the male accused person be remanded to Kitalya prison and the lady Olivia Rutaya be remanded to Kigo prison, my Lord. Wano ssente abasindise mu nkomyo ekigo kw'ossa n'ekitalya okutuusa ennaku z'omwezi 22 omwezi guno. John 22nd June 2021, and all of you the males, wait, let me finish my work. And all you the males at the dock, you will be remanded at Kitalya Government Prison, apart from the lady who will be remanded at Kigo Government Prison. Okusinziira ku ludda oluwaabi mu mwezi gwa Novemba wa 2020 kw'ossa ne Meeyi wa 2021 bano basangibwa n'ebyefaanaanyiriza okuba bbomu oba ebitulika ebyefaanaanyiriza bbomu nga bino biteekeddwa kubeera n'ab'amagye. Ku bano kuliko Sektoreko Yasini amanyiddwa nga Machete, Tugumanayo Ronald, Kakoza Nuruddini, Segujja Rashia, Nyombi Richard, Kalanzi Sharifu, Lutaya Olivia, Kiwanuka Musa, Kato Emma kw'ossa n'abalala bangi. Wadde nga Edi Sebuufu amanyiddwa nga Edi Mutwe kw'ossa n'abalala 17 baali balagirwa okulabikako mu kkooti olunaku olwaleero okuteebwa kakalu ka kkooti wabula bano tebalabiseeko mu kkooti eno. Matovu Livingstone yakusakidde emboozi eno ku Top TV.